Muganda wa Tamale Mirundi essaawa ya kakati omugenzi yasabye Abannayuganda okusonyiwa muganda we. Ate abaana b'omugenzi boogedde ku kitaabwe ng'omuzira era ne beebaza ne Pulezidenti Museveni. Ate abaana ab'e Kololo High abaafiira mu njega y'e Kasasiro nabo olunaku olwaleero myoyo gyabwe gisabiddwa. Ate producer Didi ye atwaliddwa mu rehab. Beebazizza Eddie Kenzo byonna byakoze. Oli ku NCK TV nkugamba kimu nti munnange obanga tona subscribinga kekadde obeere nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga saako n'okubanga oleka comment yo ebisigadde buterevu tukomawo nabyo. Tutandike n'omuganda w'omugenzi agambye nti mweteefuteefu okubanga akola buli kimu eri oyo yenna anaaba cooperative oba n'acooperatinga naye amwetondere ekyo kyonna Tamale Mirundi kye yamusobya. Bibino abafu teboogera, twogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna Tamale gwe yanyiiza nsobola okwogera naye asonyiwe Tamale. Bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga olwola institutions z'olaba sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka, naye olunaku lw'eggulo wenaviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna bubaka bw'emmengo. Bannaffe bayinza okuba nga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo eya the dead stay down. Sindi njogere naye ku lwa famire n'abo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi, tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munnaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo father nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa Tamale, naye akamu so ne munnamawulire omu akoogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya, naye yakimalayo atya? Temuntwalanga mu kereziya, Father Kiibi okumpita akalambo. Seba asomye wano si Father Kiibi, bwana mukulu gw'osomye, n'olwekyo teyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukijjawo. Ekisembayo abo n'abadde bamunyiigira, ffe nga bakoze naye Tamale badde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo, ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye lwe tuyiginowalinga ebintu ng'ebyo ebitabitwala nti bikulu. Gwe ssebo omuntu wagambira nti munziika nga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri sirias era kyayogedde ali sirias era mukyawe ku lwekyo, tekisoboka kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza. Ne bweba gavumenti ejja kikkiriza, ne bweba famire tejja kikkiriza. So omuntu ng'oyo toyinza kumutwala siriasi n'oga nti ne byakwogeddeko ne byayogedde bino n'olwekyo sirikola kino sirikola kino na Tamale Mirundi. Ye bw'atyo bw'abadde era ffe tubadde tumutegeera. Abaana b'omugenzi beeyongedde okuba nga boogera ku kitaawe ng'abadde omuzira ate yabakuza ekyejo abaana be nga tebasobya era ne beebaza ne Pulezidenti Museveni okuba nga ayagadde nnyo kitaabwe. Banaye Pulezidenti Museveni weebale kwagala taata.
musajja we omwagadde naye abadde akwagala. Taata abadde ayagala pulezidenti. Nze omuntu musoma nnyo mu feesi era nze ebigambo byange bye nkozesa okutunulira bwe nti n'enkusoma. Ono nga wano recently yali mu ddwaliro bebekulu n'ajja era abasawo baamunnyonnyola endwadde z'alina nga nnyingi tezamujja simayiro ku maaso kubanga baamugamba Pulezidenti Museveni azze wano akuweereza ssente era ayogera nga musanyufu n'agamba abasawo Pulezidenti ampeereza ssente nga simayiro okikola ki okiraba. Pulezidenti taata abadde akwagala nnyo nnyo. Tukwebaza omulimu gwe wasooka omuwa. Ate ye Mirundi Junior ono ndowooza abantu abasinga obwengi gwe bategeere nnyo ng'amaziga gamuyitamu yeebaziza buli kinoomu asobodde okuba nga atuukayo okubakungubagiza. Joseph Junior nabaza nnyo bakulu bange bonna baganda bange namwe mwenna abazze kwolekera taata emirimu gyagimaze era gimaze bulungi era tumukubireko omugalo era ffe tukkiriza taata ali mu ggulu era tufunye malayika era leetulwanirira. Nibaza nnyo bonna, nibaza nnyo omuntu w'enjawulo otuleseeyo General Sale Musabe abadde wankiisa nnyo omulamu gwa taata. Twagenda ne taata wa General yamugamba nti tetusobola kukuvaamu era tuli naawe era General Sale tukwebaza bonna n'abalala bonna. Taata Mukama nawe omuze. Ati munange abaana abaafiira mu njega ya kasasiro ekitezi mwalimu abaana b'amasomero abawerako naye ate waaliwo abaana abaali abooluganda nga basomera ku Kololo High nabo bambi bwe batyo emibiri gyabwe gisabiddwa ate nga gyagalamizibwa mu nnyumba yaabwe ey'olubeerera mu Miranga n'Ebiwoowe. Ate era nga kitegerekese nti maama w'abaana bano abadde yagenda ku kyeyo ayiye akasente oba oli alaba obulamu bw'abaana be nga bwe bunaatambula naye ebyembi tasobodde kubanga abaana be abasanga mu kulajja n'okungi ye Mungu bw'aba kunkomerezaawo mu bulamu bwange Shamira nga mulina kye muyinza okunkolera mu ababiri nsobole okgenda nziika abaana bange naye nga mukunda Shamira saagala kusiraanira Uganda nkomewo nkolerere life yange endala. Okay, so on Friday those who will go with the school, that's a sure, but those who will go private school, you can go in casual. Let us stand together with unity, just like what Godwin has communicated. We all need ourselves and we all need our lives. So as we are going back home, let us stand in togetherness, in unity. Let's protect each other as we're going home. I'll be communicating for the issues of the burial. It's on a Friday. As Katinji has said, let us turn off 10,000. So the school, I'm pretty sure that they will give us the school van, also the school bus. But let us also know that everyone will be able to go within this system. Let us also prepare a country when we know the private university. kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okubanga nange tusabira b'enganda n'emikwano era ne tusaba nti Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi abenga agiwa ekiwumula ekirungi. Tukyeyongerayo era nga bingi tukyasigala nga tukuleetera omanyi ebigenda mu maaso naye nga tuvuddeko eyo tulaba nti producer Didi tulabye wiiki eno yonna abadde alinga agudde eddaluwa ayogera ebitakwatagana akola ki. Amawulire agaliwo gali nti Emma Carlos
nga bakwataganye ne omukulu Edrisa Musuuza, president wa Uganda Musicians Federation, bakoze buli kimu ekisoboka nti mbuno basazeewo bamutwale mu rehab. Bibino Nakala sonsudde ddalo, Didi onsudde ddalo. Naye ojja kuwona. Yo. Yo, Didi. Wakabi. Babadde mujja nga mu following abadde ayogera ebitakwatagana, simanyi emakarosi, esente zange yazirya, simanyi ebintu bingi nga womanya ate abamawulire babadde batandise okuba emakarosi left right, naye nga ye amanyi ekigenda mu maaso, era n'abagamba nti nze Didi mmanyi ngenda kukola ki munoonyako, naye nga abamu bagamba nti eddagala lino mbu obanga wakalitandika bulina embeera gye liteekawo omuntu n'obanga nga ayagala ggwe eddalu. So naye Mukama mulungi, ab'oyo bamukwasaganyiza, era tusuubira nti buli kimu kijja kubanga kitereera, oba oliawo adda mu nteeko. Oli ku NCK TV, nkugamba nti teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.